nga Uganda n'ensi yonna mu nzikiza esusuuta Kristo bakuza olunaku lw'okutambuza ekkubo ly'omusaalaba, omusumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika Kiyinda Mitiyana era ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi mu ggwanga Dr. Anthony Ziwa ku lw'ekibiina ekitaba enzikiriza zino ekya Uganda Joint Christian Council asabye abakulembeze okutakabanira emirembe mu ggwanga n'okwewala entalo ssaako enjawukana. Omusumba Ziwa nga yakulembeddemu okubuulira ku mukolo aba Joint Christian Council mwe bayisiriza obubaka bwabwe obw'okutambuza ekkubo ly'omusaalaba ku mukolo ogubadde ku kisaawe kya Odi Kampala, agambye nti kisaanidde eggwanga okubukalamu emirembe n'okwewala obutabanguko ssaako okwerumaaluma. Tugambye ffenna ng'abantu tetusobola kubeera mu ndowooza y'emu, bulimu aba n'endowooza ezitali zimu kasa ziba nga nnungi za mirembe, naye lwaki oli okulowooza ekyawufu ku ono ate oli n'aleetawo obulabe. Olwaleero Mukama atugamba wadde muli bandowooza njawufu abamu, naye mube nga mukolagana bulungi, buli omu ng'aleeta emirembe eri munne. Tugambye unity in diversity kijja tuyamba okuba n'emirembe emingi mu nsi. Uganda tugambye nsi nnungi, tulinamu ebyobugagga bingi, naye ebyobugagga ebyo bigasizza bitya bannayuganda? Mu mbeera y'emu omwepisikoopi Ziwa avumiridde n'ebikolwa eby'effujjo ebikolebwa ku bannayuganda omuli ekibbattaka, ettemu n'enguzi ssaako ebikolwa ebirala byagambye nti byongedde okuteeka ensi mu kattu. Ettemu mu bantu abakulu wali mu kuyigiriza ngambye nvudde wansi ku baana abato abattibwa, omwana talina musango, naye oluusi abamu babatta kuba bamugambye agende asaddaake n'asaddaaka omwana omuto. Ekyo si mirembe. Naye n'abantu abakulu, mulimu abantu abakulu abazeeyi naye nga babambi bakozi, lwakola n'akungula emmwanyi ze ate agavubuka agamu agatakola ne gajja okubba. Mu kubba okwo oluusi bakoleramu ate n'ebibi ebirala ne batemula oluusi abakadde abo. Awo nno emirembe buli omu mu bikyakola alabe nti agireeta. Singa ekibuuzo ekyo buli omu akyebuuza nti kino kyenkola kireeta emirembe eri munnange, kijja kuba omuntu kimulambika bulungi okukola ebirungi oba ebitali birungi. Yes, abasumba w'essaza ekkulu Kampala Kitaffe Pose Mwogerere asinzidde ku mukolo guno n'asabira eggwanga n'abalirimu okuvvuunuka okusoomoozebwa omuli n'obutali butebenkevu. Judiciary and all those entrusted with public office, grant them wisdom, integrity, and a heart for the poor and the voiceless. May justice flow down like a river in our land, the poor and the vulnerable. Lord Jesus, we bring before you all who suffer in body, mind, and spirit, the sick, the elderly, children denied education, and all who carry the heavy cross of poverty. Your church be the Simon of Cyrene. For peace in the region and the world. Prince of Peace, we lay before your cause the wounds of our world, wars, terrorism, climate change, and hatred. Raise up peacemakers in every land. Ng'abagoberezi ba Kristo beeteekateeka okukuza olunaku lw'amazuukira, poliisi mu bendobendo ly'e Masaka erabudde abagoba b'ebidduka okuvuga n'obwegendereza ssaako okwewala okutikka akabindo. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebisingawo. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Masaka Kasirye agambye nti basazeewo okwongera amaanyi mu bikwekweto bya poliisi y'ebidduka ku makubo eri abavugisa ekimama abavuga nga batamidde emmotoka ziruwedde ku mpagala abatika akabindo. Bano abawadde amagezi obuteetantala kujja ku makubo nti kuba Easter n'ennaku enkulu endala zandibasanga mu kkomera. Kasirye asabye abasaabaze okubira poliisi essimu oba okuweereza ka mesegi nga dereeva abadde avugisa kimama oba ng'avuga ku sipiidi eyayiriiri, n'agamba nti tekimenya mateeka nga tonnalinnya mmotoka egenda okutwala okusooka okuggyayo essimu n'ogikuba ekifaananyi. Agambye nti bataddewo kyayise snap checkpoints ku makubo nga bino bye bifo ebitamanyiddwa bagoba ba bidduka okuva ku ebyo abasirikale ba traffic bye batera okubeeramu nga baddereeva baba banaatera okubituukamu ne bakendeeza emisinde. Mu ngeri y'emu poliisi esabye abantu nti mu nnaku zino enkulu beewala okuva awaka bonna omulundi ogumu okuwa abakyala kimpadde omwagaanya n'alabula n'ababbira ebisolo nti nabo bateereddwako eriisa ejjogi ku
okusaba abantu nti obukuumi obusooka bulina kubeera kubo. Tetuva waka ffenna twegabanyeemu kuba ennaku zino enkulu nnyingi, tusobola okusalawo nti abamu basigale ku Good Friday, mulala ajja kugenda ku Easter, mulala ajja kugenda ku Easter Monday. Ebyo nga bikyali awo olwaleero nga abakristu beeteekera okutambuza ekkubo ly'omusaalaba, kitegeezeddwa nti ab'ekitovu bagenda kutandikira ku ekereziya y'omu Misaali ku ssaawa 7 ez'emisana, olwo bambuke ku Lutikko ekitovu. Abassaza parish okusinziira ku bwana mukulu Father Martin Sewanyana balina centers 3 ng'ab'ekatwe bajja kusimbula ku ekereziya bayite mu Kirumba bagguke ku ssaza, ab'ebugabira bajja kuyita Ekiyimbwe Kalagala batuuke ku ssaza, ng'ate ab'oku ssaza bajja kutambula bayite Ekirumba Kalagala, olwo bonna basinkanire ku ssaza parish ku ssaawa 9 ez'olweggulo bafe ekitambiro kya misa. Lukiiko lw'ebyokwerinda Entebbe olwa Entebbe District Security Committee luyisizza ebiragiro ebikakale ku bifo byonna ebigenda okusanyukirwamu mu kiseera kino ekya Pasika. Kakooza George William katuweebikirawo. Buli biseera eby'ennaku enkulu nga bibaamu n'eggandaalo, abakulira ebyokwerinda Entebbe bayisa ebiragiro ebikakali, kyokka nga ku mulundi guno nga batandise n'okulabikako ebikolwa eby'ettemu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mu biseera bino eby'ennaku enkulu, abakulira ebyokwerinda ku mulundi guno basazeewo bayise ebiragiro ebikakali ku bantu bonna abeeteekateeka okujaguza ennaku za Pasika nga basanyukira mu kibuga kino eky'Entebbe, okubeera obulindaala ku nteekateeka eyakoleddwa ab'ebyokwerinda okutangira abamenyi b'amateeka n'abadigize okucakayira mu kibuga Entebbe mirembe. Ssentebe w'olukiiko lw'ebyokwerinda ate omubaka pulezidenti atuula Entebbe Frank Kyaze ategeezezza nti ng'ab'ebyokwerinda Entebbe District Security Committee ebiragiro ebiyisiddwa ku luno byakuteekebwa mu nkola awatali kuttira muntu yenna ku liiso, nga buli anaagomberwamu obwala wakuterekebwa mu dduukulu lwonna obwa poliisi eziri mu kitundu kino eky'Entebbe. Abamenyi b'amateeka Entebbe alimu ebifo ebisanyukirwamu bingi. Tusuubira abantu okujja abangi mu Entebbe. Beaches nyingi nnyo, hotels nyingi nnyo, abasanyuka tubasuubira. Naye bwe muba mujja abamenyi b'amateeka mujje nga mwetegese. Tuwetegekedde, security tujongeddemu amaanyi. RDC Kyaze ono awadde n'abatuuze b'omu Entebbe amagezi obutanyooma muntu yenna n'okubeera ab'ebyokwerinda baabwe abasookerwako. Amaka muleke galekaawo ne mutambula ekiro, buli wamu ne mulekawo, mulese baana bato, muleseeko ettaala, muleseeko kando zookezza amaka nga tulaba nga tuwulira mbegayiridde, tubeere beegendereza. Musanyukeeko ekimala muddeyo mukuuma awaka wammwe. Tobeerako gwe weesiga, tobeerako woolekera bintu